Omusumba Bujjingo wa House of Prime Ministers International asinzidde mu kusabira emirimu ku Canaan Land n'asaasidde eggwanga n'abazadde abafiiriddwa abaana baabwe naye era n'abaako okuwabula kwakoze. Tufunye amawulire amabi ag'abaana abagenze okulambula mu bitundu by'e Kapchorwa ne bafuna akabenje. Accident tebaako go ba blaminga, ebeera accident. Kitegeeza ekintu ekiguddewo nga tekiraze nga tewali akyagadde. Newankubadde nga kigambibwa nti emmotoka eyo yatuuze abaana nga ne director mwali, emmotoka eyo yabadde ne mechanical problems. Bassebo ne bannyabo tulekerawo okukekkerezanga n'okulowooleza wansi, tulinyise ku levo y'okulowooza kwaffe. Bwe bagamba nti emmotoka eno ne bwe bayawakanga yammwe ne baga ne buleki tezikwata bulungi, togamba nti kanaggweramu eyo. Leka kulowooza ku lugendo, lowooza ku bulamu. Buli kyokola lowooza ku bulamu. Omusumba Bujjingo agambye nti kiteeberezebwa okuba nti n'omugoba wa mmotoka bamubuulidde embeera mwe yabadde kyokka n'agaana ekyaviiriddeko akabenje. Emmotoka eyo kirabika nti baababuulidde emirundi egisukkamu 2 nti olwa mechanical problems zaayo balinde buke, emmotoka esobole okugenda ng'obudde bukyali. Driver n'aga nti ye agimanyi. Olaba abantu be batwefuulira tetubamanyi nnyo, kati emmotoka ogamba otya nti ogimanyi nnyo? Agambye tuleme kunenya nnyo bannannyini masomero, wabula naffe tulina okubeera abeegendereza nga tugoberera amateeka g'oku nguudo. Akabenje akasooka nga eggaali y'omukka, actually yo tetomera, baasi ng'etomedde eggaali y'omukka. Ge mazima. Temuwakananga n'amazima. Bayibuli egamba nti bwe mulimanya amazima n'amazima gali bafuula baddembe. Era n'eyo baasi eyatomera eggaali y'omukka, era badirekita baalimu, era omukyala wa direkita yafiirawo. Kati n'eno baasi ey'e Kapchorwa era direkita yabaddemu era yafiiriddewo. Nolwekyo sirowooza nti bannannyini masomero balina ekigendererwa ekibi ate nabo ne beeteeka we banaakola ki, we banaafiira. Omusumba Bujjingo ategeezezza nti mu ssala ze tusaba tulina okusabira eggwanga ne bannayuganda kubanga essaala yeesobola okumalawo embeera eno. Naye essaala esobola okuwamba ekintu ekyo ekyagala okutta abantu ne balekerawo okufa. Essaala mu ssaala zo sabiranga eggwanga lino. Sabiranga eggwanga lino, sabira abaana baffe abali masomero, sabira bannannyini masomero, sabira ebizimbe mwe tulaga. Mujjukiranga waliwo time ng'ebizimbe biyiika buyiisi, bye bazimba biyiika, bye bakoleramu biyiika, ekyo nakyo nekikola ki, nekiyita. Kati ekiriwo ky'amamotoka agatutta abaana okulambula, tusabe nakyo kikomaawo kireme okweyongerako. Mimuse emikono gyama waggulu, yimusiza ddala emikono gyo ng'omuzadde ng'asuubira okuzaala, ng'alina omwana, ng'alina omwana asoma, ng'alina essomero ng'eyasomako, ng'omuntu mulamu. Yimusa emikono gyo waggulu n'amaaso go eri Katonda. Musaba atukolere ekisa. Asinzidde wano era n'asaba Katonda okuteeka obukuumi ku Uganda ku masomero, obubenje buggweewo, emirembe giddewo, n'asaasira abafamire ezifiiriddwa abaana baabwe, Katonda abagomye. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, taata gwe tuyimira maaso nga tuweereza bulijjo, tukusabe otukolere ekisa, otusaasire Mukama, ekittabaana ekyo ekitta bannannyini masomero. Obubenje bubaddewo busse ba directors, busse abaana. Mukama ekimala kimala, era tusabe ekyo taata okisibe n'amaanyi g'okuba tolemererwa, okisibe kabaka wa bakabaka, oteekewo Mukama nge taata emirembe. Tuyimusa famire z'abafiiriddwa okuva ku basooka okufiirwa, tuziyimusa mu maaso go. Yimusa bulungi emikono gyo
abantu abo tolina kyobanyonyola teri njiri gy'osobola bagamba naye tubakwase Katonda. Mu ngeri emu omusumba era akubiriza abazadde okusuza abaana mu butimba bewala omusujja gw'ensiri kuba gutabuse. So omusujja gw'ensiri akatimba akagule bw'oba tonafuna ka gavumenti kegabaako obwereere abadde akalina ng'okaleka eri mbukaleeta ebbugumo ekiddako awo si muntu kufa. Byatumwebaze Godfrey, SOT TV.